bajeno bonna bakulu naddala abajja ne President Museveni bonna bakaddiye era Museveni kyakoze abasinga abawummuza n'abawane ku kasente akasente bwe kaggwawo balina okuyiiya bwe babeerawo ne bakomawo kati kuba gye bavudde bazireseeyo ate baalwana kati bagamba tulina okukola ki okudda kakati abantu bawadde emirimu bali bulungi era tebatoma ojja kusanga ewa mukwano gwange Jeno Lukyamuzi ng'ali ku area gundi ayinza okuba talina kyafunamu nnyo naye nga alina income gyamanya nti enejja naye ng'ali ku myaka egy'abalitayalinze enyumyako naye naŋŋamba nti omusawo waffe yasooka ow'ekinnansi yali nadduli tukubanga ebiyise ebifumbe nga walagine tubeerawo oyise mu mbeera ya nadduli n'otuuka awo toyagala ate owummule bubi oyagala owummule bulungi oyagala owummule bulungi kati oyo ali awo ne wabeerawo buli omu alina wamuwumuliza naye awamu nga tewafuna waliwo gwe yawa okubeera chairman y'ettaka ly'amagye Jeno Tugumi oba Mugume engonza n'abeeraawo agenda okulaba teri kajja nga twaliyo kantu n'alaba awo poloti 3 n'agamba zino zikola kiwa zino zaffe kabuuyi waffe kumbe ettaka eryo baaligula oli yagulako ekyapa land commission byapa 3 nga mulimu n'ekitala town council naye erinawo kati kitala efunye ssente okuva mu badonors bagenda gizimbira health center 4 ng'ono agamba ttaka ly'amagye temulizimbako ono wa bulijjo matovu muganda wa Buto ng'agamba ttaka lyange n'ebyapa bibi koli nti ttaka si liryo ttaka lya Sale tubuuza Sale agamba nti sirinayo ttaka tugamba nti kale ttaka lya kati wamutwala mu kooti ng'evaayo owa land commission alayira amazima ga Katonda muggulu okufiira mu Kitogonja nze omukyala yagamba female member naye nga musajja wooli nga tiyakawaŋŋamula nze mazima ga Katonda ndi mukazi nayira ekintu kino kakati ekyo ekirayiro kifiira awo awo nyine wekyafiira kati nga bagamba gumereeta abajulizi nti abajulizi bali Somalia balwana tubulira amanya gaabwe ng'ayogerako omu kucekinga ngeri Somalia taliiyo ngaga nti nedda ewo waliwo tukuumiramu ebintu byaffe ebyamagye Mugume president gwe yawa security store akulire okulwanyisa obubbi bw'ettaka security store ngenda ku site ndaba store gye boogerako nga kayumba ka Uniport buno obutunda sweet 6 ku 8 aboolezaawo washing bay bateekawo mu ebyoza n'ebikola ki security store abateeka mu byoza bidomola pandiikira omulamuzi nga mukwano gwa kooti nti security store gye boogera mu affidavit eyo kayumba kaako n'ekifaananyi kiikyo kati lumu omulamuzi abagamba tugende ku site ku lunaku bweruki tulabe security store nga kakureni bagireeta ng'ekasitula bukolokolo ng'ekakasuka eyo embeera bagyasiba president gye balimu kati ekyo bwe kiba nga takifunyeemu olina okumuyiriza w'omufunira akasente akalala yensonga lwaki bwe yawummuza Jeno Kasirye Gwanga n'amuwa ne bonus miliyoni 600 wayitawo emyezi mitono n'amugamba nti sente ziwampa ziweddewo naye nkyalina amaanyi agakola onkoledde ki nzizaayo mu magye njagala kukola mbere ku pero teyamuza mu magye yamugamba gwe security advisor mu Buganda region tewalaba akola mirimu buli motoka yali etema kalitunsi yagikubanga emipiira n'agitulisa naga kati ekiddako ngenda kuba yingiri kuba kirabika temuwulira mugende mugiteme ewamu naye omufugi mumalebira nti eddaluulye lyalituuse ku level nga ne President Museveni tali kusobola kulikontrolinga omuyimbi ava eri n'akabina ke agenda aziyiza omwana we wano emakindi tiyakuba esasi omupiira ne gwabika namugaa kati givuge
Kangati anti ndi president advisor namugamba advisor president yanzalira ono omwana. Genda advise ngeri va ku mwana wange. Nakuba esimu barracks emakina naga nti emmotoka njikubye ngenzi. Njimaze. Kati ze naina story muno bwino nga yagimpadde ku birala. Mukubira ku 12 afande story yo gyeri njiwulidde nga bali reviewinga. Naga oli musiru e story nkadde janku empya. Yangu eno mu kizungu. Tuka mu kizungu nga wamawire bajjudde bangi. Nga basirikale bagamba yaganyi owamawire ino okuyingira wa. Nengamba omusirikale nti nze yampise. Tebyo tebiriiwo atugambye tebyayingira. Kumba ndaba eri waggulu mu balcony mu kalina natuma muwala we naga siraje bamuyita nenyingira bwobu nakwa stories zonna nga sinayingira nali nzifunye ku madaala kwaliko emundu ebikanga 8 ku madaala ne bali we nga ninga ayita mu mundu z'abasirikale banabako nenga ziri awo ezimu zitalaze endala nenga ebika byanjawulo nentula mu ddiiro muwawe naga ati kati ali wano concert mmanyi gyali ita omulukubo gene mu kisenge tuka mu kisenge kinene wekiti emundu zijjudde omwo mulimu ne kasepiki yateeka wano bamusengula nga Kaweesa amugamba ave mu njumbu ya Munnakenya namugamba oba gojja jangu ne pick up etwala emirambo Kaweesa yalinyayo kakati nangamba nti mutabani wange yadde akajja agenze ku kyakalako nangamba bampambye akuwambye yani ndi kusaasira ne mulumba ne mugaka kusasira bangamba ko nti omwagala sagala oyo musiru nangamba kati story gyo botwala mugambe bwanaddamu okuzizigira nja kuba ingini kati sija kuba mpira oyo naye nabeera awo ne wabeerawo era olumu lubatalonda era naye jeno jena ine nyumba lwali yamukako eyo mwakurite yesinga obunene yagireka esinga yebuziga nene tenaggwa nene nnyo ebiseera bamuwase ndayinza ogimala omukazi nyamwandu kati alonda bwafa aŋŋamba nti oyo omusajja yabadde ampa ku ssente konza ate Museveni yakoza ku mulimu tezimala ssente tezikola ki tezimala alonda yasooka gundi Kasirye Gwanga okufa yasooka okufa ndagano omusajja abadde ampa ku ssente naŋŋamba abadde ampa ku ssente kati nnaku zeesabira Museveni butereevu era lumu n'aleeta emmotoka ye n'agikiikaawo ku Jinja Road nga wakava ekatwe ku poliisi kati konvoyi ya pulezidenti eva eno nakasire egenda Ntebe naye kuba eŋŋombe zino pikipiki ezisooka n'obugombe ng'avaawo agikiisa ataddeko galubindi asirise bwali kapiteeni avaayo amulaba n'amukubira saluti n'alagirira emmotoka ne ziyita eri ebbali ne bagenda 11 ankubira nti pulezidenti ampise kirabika bampaabidde ngenze wa pulezidenti Museveni bwe bankwata nkubulidde woolaga yagendanga nga mpulirawo naddala ng'agenda mu bibi ne lwe yasembayo okufa bamutwale mu ddwaliro Embuya yaŋŋamba sigenze mu ddwaliro siri mulamu bantwala nabagaye bajje ku mwana wange alaluse emmundu baganyi ate bantwala mu ddwaliro bagambe nze njogera ekintu nga bwe bakiŋŋambye kuba nasalawo kuyamba ki kati bw'avaayo ku ssaawa 4 n'aŋŋamba siraaji oli wako nze ndigaba omukulu ampadde ku ssente jankuweeko nenkwata boda yagumu kitundu nasooka mugamba nti ntyayo kanzino nenkya olina embwe enkambwe naga nti nja kufuluma wabweru wa geeti ekituufu yafuluma we namukubira esimu nakwata emitwalo 3 emiganda n'agimpa nemwebaza seesika tekati ekiwe okisala jukira kuliko ogumu ekitundu ogw'ebooda osigaza gumu kitundu netusimbula tubatuuka ku kooti nangamba siraje komyawo sente ezo konze nazina ate bazyagala nezino bazinonye nogamba wa boda nti nezino zebampadde bazaagala ntuuse ku geeti nga yafulumye edda nakwata mu kijja yalina ekikabuuti nakwata mu kirala naga zino zijje nadde zadde mu nsawo nalampa dola ebi bisatu nezijjayo eŋŋanda nzimudde naga oli musiru sente bwe zigenda mu nsawo tezidda sitambula vaawo fiira oyo yali Kasirye Gwanga yampaako ettaka nga buli kiseera ampulira mu byabufuzi ku radio nga nnumba mu studio nanga gwe oli musiru nakuwa ettaka oli ofunamu ki muno naye oyogerayo ebigambo bisatu birina n'afuluma nga tewali amugana kuyingira wakoze eki bw'oyogera story ndamusanyusa nga akuvumira essaawa nga nnamba paka lw'omugyako wawe namwogerako ku Katumba nga kyali CDF ne bamusamoninga Embuya
n'agamba Siraje ngenda kwegaana sinabye kugamba n'ayita press conference era nagenda wa Katumba n'asooka neegaana n'agenda n'amaana nampeesawo y'obutunda nadde sirina kyakkola okujjako kwegaana kati oyo ejjeno wa Museveni oyo ejjeno wa Museveni kati bano bajjeno abalala ekibalwanyisa nabo ebintu sente zaggwawo kati Sejjusa ye yalinamu endowooza nti ayagala akyuse ku gavumenti yes era yagezaako ng'atandikira ku Dr. Semwogere ye yamulumba omuteekamu omutima baagala kugoba nejangu wewandiise Sejjusa yes nga manyi nti Semwogere bwakwata ekintu mwangu kati mulamu awulira era kyamulema n'ava mu magye ne bamugaana n'abalwana paka ku Supreme Court n'atuuka ekiseera n'alaba nga mutabani yajja n'awandika ekibaluwa nti waliwo projekiti ya Muhoozi project n'akireka awo n'agenda ebweru bwajja ne balonda jeno munno okudda ku wa CDF nenkuba sitole ezo paka Katumba we yantumira mukoddomi wange mutabani wa Mbogono yali discuss nangamba CDF akuyita sawa 12 mga CDF ampita CDF angamba kye zino nti agambye nkunone konze nja kumulaba nga mazee jange nagamba pikipiki ziri awo bbiri emu yiyo emu yange ngambye konze kola kintu kunyumyamu konze ngende kunyumya ngazi era lwamuntu kakonga nga Siraje oli otagenda mukwano gwagamba kikonzani nti jeno Sejjusa konze oli jeno munno nze ndi civilian olwo jeno kyakutumiza Katumba kati nze ngamba nkole ki nanze nalibuuza gwe nitugenda mu bingi nabinyumyako olulala kati njagala kutuuka ku nsonga eya Kayihura Kayihura mu buntu bw'ayagala Muhoozi tomunenya Muhoozi akoze ekinene okulaba bamuta Muhoozi alina link ne Pulezidenti Kagame era abapresidenti abalala balema okuguzaawo Kagame ensalo nga ne taata we mwali yagenda n'agimuguzaawo n'ayogera naye agamba taata nti Muhoozi tumukole ki tumuleke tumusonyiwe oba waliwo ebyamusobako Kagame tumugundi Kayihura tumusonyiwe alipetinze nga ne Kayihura bawuliziganya n'omutabani kuba ng'ogyeko abalala Kayihura yekka yamanyi nti mutabani alina obuyinza alina n'eddoboozi esobola okwogera ne muzeeyi n'awulira omulala alina okutu kwa muzeeyi kwateko okuwulira ye muganda we ate abeera wala eri ggulu kati bw'aba nga alina kyansi era boono ate noono alaba Kagame ne Kagame yalina enkolagana ne Kayihura olaba combination kati bano abatagala mutabani balaba ono nga obstacle Kayihura nga obstacle balaba sayini zonna eziraga nti asobola okudda mu kintu ku Christmas yagenda ne mukyala we n'alaba ku mukulu eyali mu Christmas leave President Museveni Lwakitula bibayogera teri abimanyi naye buli lubasinkana bamanya nti kati waliwo enkolagana gwe olowooza lwaki emisango gya Nixon gisimbula kati simanyi ebbanga eyo Nixon tabaddewo Minana tabaddewo kakati buli wabeerawo ebintu ojja kuwulira bomu wawulira bomu wawulira abaofisa bebakwata CDF yagaba bakwate nga bali mu kujingirira ebya bomu era ne babakwata ne president atuka okufulumya ekiwandiiko n'agamba nti nno yejjusa okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye bamulimba bulimbi kakati ekyo kitegeeza munda mulimu ekitokota ekitali kituufu kyotasobola kubeera eno nga tolina liiso lyakusatu kati nze eriiso lyange eryokusatu oli ngamba pulezidenti amanyi nti waliwo bajjena abatayagala mutabani okujja okukwata ekintu naye akimanyi embeera ze zaalimu takisobola naye ate yasobola omukuumira mu buyinza Kayihura muzeeyi tajja kulya nguzi tasobola mulyamu luku kati ensonga lwaki bw'amala okuŋŋaanya bano ba MK ba Piero U n'aba UWAT namugala agenda okwata ekintu kiri si CDF yokka naye n'obuyinza obumu abulina oba oba CDF CDF waliwo obuyinza
commander in chief yamuwaako ekitundu asobola okulagira ekintu nga kubanga yakuza kati n'abamagye ekawempe tanka ezajja n'amagye ne kibooko squad byavambuya ku biragiro bya CDF nga president tamanyi tuddayo South Sudan nga omukulu ategeeza luvannyuma nti nazisimbudde zagenze omukulu asituka ennaku zino abadde mu peace talks mu bintu by'enjawulo wabweru golooza akimanyi ebyasobola bikola effective naye bwe waba ntaanya yezze tasobola mulekera ng'akyatambula ayagala amuteeketeeke nti senga waggwawo ekikyamu kyonna ono yakola ki ate nabano tibaki gweoyogedde ku Otafiire Otafiire akyogedde emifunda nyingi twajja wano okufuga tuleke tetwajja kuteekako basika totubuulira mwana wo naye ate bino ebyazze bifeeke bya number plate n'omusolo guno ogugenderako simanyi special tax bamubuulidde nti birimu ebituli era yatumye mwana agenda bibuuza eri Russia tasobola kugenda Russia nga waliwo ate Otafiire yatumayo budde abapoliisi balina ne report era ajja kugenda eri abuuze ne Otafiire wakomawa ekyo bakitte bamanye nti diiru ya Muhoozi ekoze eki eyiise so mulimu diiru ne mu magye mulimu abantu abagamba nti president atuuse okoowa naye nga tebasobola kukyogera nga webakyogerera webakoma ne mu bannabyabufuzi abakulu mulimu abagamba nti Museveni akoze eki atuuse okoowa nabana abakomawo Mbabazi we yabeerera ow'amaanyi ng'ayagala obwa president nina baminisita nga nankabirwa nga bagamba tugenda naawe naye baalabanga ekintu kiyiise nga tukomawo bakasolo bonna abo bakiwanda bona baali bagenze ne Pierre nagendako nabo eyo okununula Muhammad Nsereko nga kugwa ne banda ntusula nabo batamiivu boogera ebibali ku mutima byonnawulira byandaga nti tebakyalina Museveni kaakati nakugambako wano nti baatuulako olukiiko abo bahistoriko bakuteesa baani ne bagamba nti naye opposition ga Museveni agenda ddi naye ffe wagenda kiki ekiddako singa agenda notalumala olukiiko terwaggwa ku bonna nga kulika akubidde Museveni twabadde mu lukiiko bwe luti naye nga tuli ku topiki bweti Museveni akubeera kuteesa nti olukiiko lwe mwabaddemu egindi mujje tumalemu mu State House buli omu n'atunula ku munnaani yatuwaddeyo kati ku bya Museveni niwomba 10 7 sigwammwe nga muteesa ku kintu abasatu be baba original musanvu baba niwomba 10 nga muli mu nuupu kuliko 5 abatali bammwe niwomba mu FDC niwomba pate ki neno DA etondeddwawo kati temuliimu bantu bali 10 ku 10 nga si ba Museveni tovolaba nti kakati ate kigenda kweyongerako kebaleese formula eyayeteko kola emabega ne bagireeta kati nti buli kibiina kifuna obuwumbi 7 n'ekitundu olowooza tebaleese obuzibu basaalirwa no wa PPD obawo 7 kitundu bajja gweddala jukira obwa nuupu yabuzize kati yatandise okusoloozeezaayo principal yatandise nakuteekamu 10 simanyi batuusewo baagala obuwumbi 9 naye waliwo 7 obutaliiko agamba buli awo bagamba tetumutwala obwo bajja busika kati no omutamutwala za parliament mutwala zammwe nazo zamuwa musolo pulezidenti ye bw'atandikawo ekintu aba n'ekigendererwa kirala so abalwana Muhoozi weebali naye ne taata we tamwagaliza kifo ekyo aye tasobola kigamba taata we nawolovu awedde omulimu akulaga kino balalye eddala kyogamba nti ayinza okuba nga tamwagaliza bwa president amwagala wali waali kati president wanatuuka ekiseera ekiwummula olwo ekintu akikwasaani tannafuna successor bwetwogerera leero gwe yeesiga tannafuna ne mukasoli akamu mulimu atayagala Muhoozi abeere president kakati zezine omu ayagala muko n'omuko naye tayagala mutabani kati ezentalo kati kayukula bamulabanga ekizibu yes kubanga avudde eri nga bamutadde bamupano beatings bamutadde ku kisenge
takyalina bwogerero yakyalina embuzi n'ente ziwalabako nze sizirabangako nali mpulira mbuzi kasaga akola ne yogati omulungi omuzibu mu mbuzi mu mata g'ente alina ente nnyingi seweze ente tezimala ne Sejjusa yazirina n'azirekawo n'agenda ebweru ne bamunyiga yali alowooza bijja kuba byangu n'agamba nkomawo okulwana na Mmundu oba na Mirembe naiteeka okudda ewaka America ne Bungereza naga nti tutukoye entale zalina mugaso omusajja awansonga kudda ofuirwa ki ng'akomyewo n'asindika abasajja basatu ewanalweyise geno n'abawa ekikapu bagende nga teyeebuuza ku CDF n'abawa ekikapu yatuuse okudda nga nze meeting nzigoberera nfuna feedback ngamba gundi Katumba ngamba tugenda kusiba omusajja we n'ebisumuzo byasebe nga Katumba yetabimanya ali wala nnyo kifo kulya mmereyo ebino bivuemu ebyo omusajja akomawo wiiki 2 mugamba wiiki 2 nga yaŋŋambye wiiki emu ali n'akomawo mu nnaku 3 kuba nasanga Katumba n'awunga n'amanya nti ddala aliwo kulya ankubira saa mwenda ni mugamba afande eno twebase namba teraga naye eddoboozi ndimanyi mwebase nze ndi mu Uganda konze bakukutte waliwo ankimye konze Katumba nti ate Katumba yali atya Sejjusa nga bali ku rankeji ninga amutyako ki wawe yalina omukwata n'agenda e Nairobi basindika deputy we ne bajja okukola saaki nga akomyewo olwokubiri batuma jeno munne eyafa Eritu Mwine kati nze eggulo limu mbuuza jeno nti amawere genjagala okufunako njagala kukulabako enkya naga nti nkya bagenda kunkwata ngulidde information agirina y'omukwata sawa 3 oba oyagala okundaba jangu kwemu 12 kitundu nali ntuuse ku geeti ya Sejjusa Enaggu ng'abasirikale bazinzeewo bannamawere bannange bategedde nti bagenda mukwata babagobyewo bonna nze neneesobola mpola sirina kalaamu sirina simu yange yokka aidiwo omunagamba akulira security yabibaleese okwata oyo mugenyi wa afande nibanjaza nga sirina na identity card nyingira yali ku balcony nansongera ku tent wembantula nimbandi awo Sejjusa nga lundi tumwine saluti nga zivuga bakubiragananga neguti nga awozesa esport bembuya yamusoka nga mukubira saluti amugamba sebo ndiko instructions kutwala mu State House Entebbe amugamba twala jjajjaawo tijefuza yagamba eri nze njagala ekintu kimu kunzija mu magye tolina gyontwala ne bonaakola otya namugamba mukama wange nina instruction 2 okutwala mu kweyagalira oba okutwala ku kifuba ate saagala kukozesa yakubiri njagala ya mirembe kubanga bwe twali mu nsiko eriiso lyange baali kuba ne livaamu oda nejja banzite n'olwana nabo n'obagamba mumuleke n'olagira ne bazzaamu soketi yange kati ndi ku liiso limu neegwawoonya obulamu bwange njagala tugende babiri omusajja omugambe ekyoyagala nga tulya oba si kyonkutwale ku kifuba olwo tumwine naye akatabuse tijefunza nakakane abasajja bali besunga kukwata kufuna woda nanga we nali ning'angwa ne abasajja begavugira ano banfiiridde ki nange mba ngenze musajja nagamba kangende nyambale nagenda ne bafuluma tubawerekera ku roundabout wane katwe awo tinyefunza alimbuya jamufiira naggulu jamufiire naggulu yali yazimba naggulu ne batuleka ne nkubira mukama wange ku observe nti mnyongere sente tugenda Ntebbe eza boda ne banyongera tugenda na busayi natusibire ebweru ne balwawo ne batufuta 11 ne batubriefing tusazeewo A B C D G kati tukate ku monitor Mabike yali lawyer wa Tumukunde ne ono yali president general wa UID yasooka oyo bagamba yali mu UID Ruzige ne batukubira ne batugamba nti tulina eggulire epya okuva ku limu gy'Entebbe ate tugende Naggulu tugenda okukuba eggulire enkeera nga ddala kuva Nalusaayo lyatuwa natugamba ate mwakubye ebiki ebyo kufa buli kasolya kanju kalimu amawuli ero twalifunye wasejufunza bamutadde bakkaanya bwe yalema ne bamuteeka mu General Court Martial
ne bamutwala mu kooti eya Bujjuna. Finally Museveni n'akkaanya naye n'amugamba amuleke nga mugamba nga tokyayakka naga nti benjakira tebaagala buyinza position olaba ani ayagala niwe twandibukutte ku kyekayunga nali nsobola obbawo tebaali organized ne ku kino tebalina nkomye y'ebweru nga teri ali ready naye waliwo ekiseera bwetuukanga naga nti jeno yenna atalowooza kufuga ggwanga bamusiru kati eyo jeno omuyita musiru sejjusa ekitegeeza nakati akyabwagala omuyita musiru ye Museveni jeno ye musiru tamanyi kigenda mu maaso abo ababiri basigaze oba basatu bana ajja kuba accommodatinga mu kisanja kino alabe engeri gye bakifulumamu bulungi kuba akasente kaweddewo kati abongeri wakiri ku kasente bagende mu mbeera eyo abaleke nga bali bulungi omwana wanaddamu ku magezi wakati awo agasinga ku gaalina kuba siga nti talina naye ag'okufuga ag'okukulembera eggwanga ng'amutembeeya abalonzi nga basalawo kati kyekirwanyisa ate kati ye Mbabazi kyekimutta Mbabazi mu ggwanga lyonna yali amanyi nti yategeera Museveni yatuuka butuusa ekiseera nga takola ki nga tamutegeera amugambye obwo sekretary general buveeko tugenda kati kulonda bulonzi president yalonda secretary general yalonda omuwanika yalonda deputy muwanika secretary n'ebyo ebikyaliko kumukubako ng'amanyi awo waayita akozesa ssente kuba zirina yali azirina ne kati zaggwawo zakendeera tezaggwawo zakendeera bukendeezi tosobola kuga nti alina naye bwe yamala okumutegeera n'amufunza nga n'abaana abaali balowooza nti wamaanyi abakola ipod bagiyitanga batya tijje go forward go forward bonna ne bakivaamu Gundi yali akiremeddemu yani Besigye ne bajja bamusika mu lukiiko nga banaatera kusayininga endagaano ne kifa naye n'agenda yeesimbawo kati bano ab'amagezi abaali batamanyi obagwa bulungi basooka bagamba musooke mwetereeze tujja kubeegattako Baseggona Bamnambooze Kivumbi era okakana balina gye baasibira kati ate Seggona lwaki bamutwala kaguddeyo musajja wattu ye alina buzibu ki wa ani amutwala tonategeera biri ku Seggona n'empapula teyazijjeeyo ezaki ez'okulaga interest mu byokwesimbawo waliwo pulaani etali mpandiike Nuupu ng'erina okugyamu ensigo zonna eza DP eyo si mpandiike ne boolaba abo bakivumbi bajja kutuuka ekiseera babakola eki bwe basobola okugyamu ku level eno bweti kati nga boolaba inginiya oli okujja mu kidiba balimwezi genda ofiire ku nyanja natuuka n'okweyala ku ttaka ng'akimanyi waliwo lukwago akimanyi kiri ekifo yakiwangula bulungi era asobola okukiwangula ng'akimanyi waliwo ne Ibrahim Kasozi ajja bayitawo Kasozi netomanyi tewaliko mu Makindye Kasozi ye MP eyasinga afulumya ssente nnyingi kalulu zisuuka mu mawungu bagamba mugagga semwala era we yaleka pledge zitazikoze bwe yaggwanga nyeka amukubi yazimalayo yagenda n'abanyoonya miliyoni ngeri ye musajja yekka yatikka loole y'emifaliso ng'eriko n'omutwe n'agitwala mu zooni eno ng'amataba gabatwa mu mifaliso nilwaki bamumaakalu n'atwala gambutusi loole n'ayiwa ettaka loole nga 3 okuwonya abantu amataba n'akwatagana n'abalutala ne bakola omwalo abemakinde ne bamumaakalu tebaava mu mmaaka yavaayo ng'aje amanyi nti Nuupu nyeko munafu najja leeto kuteeka mu maani naye buli yaluza ku nyeko amanyi obuwoomi bwa Kasozi lwaki teyakomyewo mu kifo omuntu gwe yasanganga ne kasiyokiyesiki n'agamba mukama wange mulimu emitwalo 5 naye munyongerako 5 mpitawo namugamba kuwa 5 abantu tebasuula eddala mu Makindi kugamba yalina polisi ye nga simpandiike nga bw'ofiirwa n'obika okakadde mabugo obeera kusuwa ddiiro mabugo olumbe mabugo graduation kakadde alina abantu be ku ground graduation kakadde
ekisanja kye mwe mwagenda ne maama wange nagenda okutuba akakadde katuuse n'olumbe nakuweereza akakadde bisoma ebyo naye banziba esuuti bbiri nampa esuuti mukaaga oyo nemuga nti ngenda kwanjula njagala kakadde kamu kitunda nantwala tobutaano katonda wange kati oyo bwaba akutte ku Kampala nga tulina ne mukono gamu kyeŋŋamba muganange ebyasirukwago yebyakasente tagabira ddala nusu yetagaba kakati owenkima mukoddomi wange naye baba enusu kitegeeza seggona ye director era ne constitution eno gibayimiriza commission egiteekamu efforts n'oguli omusango gutwaliza mu kooti z'abantu weguteekamu ki amaanyi kati bw'aba nga teyagiwe kufoomu nga bwogamba ajja kunoonya mu nsi muno abalonzi basalawo ayinza okujja balokadi wetakola oba okugira ku PFF ensonga lwaki olaba gundi ajja gye batali bawera bataano sebujungaawera talina FDC esukka ataano nini bamulonda ensonga lwaki walabanga Yusufu Nsambu CPG eri Makindu ne bamulonda emirundi no si gumu kyanje bamulonda eki ng'olaba ye wajema eyo bwera mpita naŋŋamba n'omwana muleeta ne mugamba olinga sooka omutandikize wansi kati omwana atuuseewo omwana yezimba ate tiyagwa ku nti yajja abantu abamu abantu beesalirawo okulonda njagala osibula batula katonda abawo atuwangaaze tumale ebitole byaffe ebyemmere tugayize eggwanga yaffe nga tuyita mu mirembe nga si lutalo kale bwentu bwe mbadde ne muganda wange Siraje Lugwama agambye Katonda atusaasire tumale ebitole by'emmere naye tetumanyi bye yatugerera watutwalira biba biweddeyo mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba